بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abatulwa ku lutimbe gaggadde Labaika Islam Media session yaffe ekwatagana na finance. Umanyi mujja kwebuuza nti seeka nga abakugu mutuleetedde bangi ku kintu ky'ensimbi anti olwo ensimbi bwe bulamu bwaffe. Buli wozanyira mu kintu nsimbi oba ozanyidde ku development ya society ate buli ozanyira ku nsimbi obulamu bwo obutadde mu matigga. Mu session eno tuli mukadde waffe era nga musajja mukugu mu byenfuna ne business akoze business ebbanga ddene ate obumanyirivu bwalina bungi. Nja kusaba se mukadde wange obeere nga atubuuza ku batula ku lutimbe gaggadde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Sheikh Salim, we twafiira wano twayogera ebigambo bingi. Naam. Naddala ku nteekateeka omusiraamu gye yandyeteeseemu mu bikwatagana n'ebyenfuna. Naam. Twalaba nti waliwo ebintu ng'omusiraamu oteekeddwa obbinyweza mu bulamu obwo oba ng'oli wakutambuza byanfuna nga bisiraamu. Nga kino teweetaaga na kubeera mukugu, teweetaaga na kugenda mu mateeka ga sharia, teweetaaga kugira ki hadithi sunna, naye wabula nga bino by'oteekeddwa obbikola ng'omuddu omusiraamu ali prudent muslim. Watugirayo ebintu bulungi nnyo n'olugamba nti omuntu omusiraamu teyandyetantadde okusookera ddala okunoonya ssente z'agenda otambuza mu bulamu bwe nga za haramu. Ekyo wakikoonako ne tunuulira nti ate ssente zino singa aba azifunye ate teyeetantala kuziteeka mu bintu biri haramu. Awo nyini wenjagala tutandikire insha Allah ta'ala. Otuwongere amagezi mu byenfuna n'engeri gye twanditambuddemu ng'abasiraamu abali prudent. Bwe twakoma luli twali tuli ku principles engeri finance gyatambula mu busiraamu ng'era okutwaliza awamu njagala nkooneko ku byali bisigaddeyo ebibiri. Bwe mmala obbikoonako tufuneyo obunyomero bubiri busatu engeri omuntu gy'asobola okutambuza mu bizinensi kikulu era nga zandibadde endagaano oba enneeyisa ng'ogenda kukola bizinensi. Mu mateeka agafuga ssente mu busiraamu galina ensonga gye googerako egamba nti tokkirizibwa ng'omuntu kussa ssente wantu w'oteekakasa oba wantu w'otalinaako bukakafu nti ŋŋenda funa. Ebiseera ebisinga omuntu yenna ayagala ofuna ssente nga totutte budde kunoonyereza ku kintu ky'ogenda kussaamu ssente, ojja kwekanga nti oli mu kugezesa. Otuddako mu byenfuna eby'edduniya abazungu bagamba kiba kirungi nnyo n'onoonyereza nga tonnabasiga ssente, naye ate ekyo fe obusiraamu bwakitugamba dda nti bw'onaaba onaasiga ssente ku guno omulungi manya nti wegenda oteeka ssente zino sigenda kugezesa, manyi wengenda ozisa maze okukola calculations zonna. Kubanga wona azisse wakyamu ojja bbanga abuusabuusa Mungu. Tonoonyereza ogezeseza tolina kyokimanyiiko, ekiramu tebukikkiriza. Kitegeeza nti omuntu yandikoze business ng'ali certain. Kiringa era bwe tuba tusaba Allah. Nabbi yatugamba nti ud'u mubeere nga musaba Allah wammwe wa antum muqinuuna bil ijaba, nga mulina okukakasa okwannamaddala mu mitima gyammwe nti Allah agenda kubaanukula. Era bw'obanga olinamu okubuusabuusa mu kusaba Mungu, ebyokusaba sooka obireke. Ogenda funa ezzambi lyakubuusabuusa Allah. Naam, ekitegeeza nti ne mu bizinesi muno omuntu yandisize ssente gwe yeekakasa nti wano wentadde ssente okusinza calculations zembaze, feasibility study gyenkoze, research gyenkoze, amagoba weegali. Kati ekizampa ekyasinza okubeera eri mu layini y'ensonga eyo ye muntu akera n'agenda n'asiba akapapula. Oyingidde mu betting shop oba room, olabye embalaasi, olabye emmotoka, olabye omupiira.
sente zo zoyina mu mpale yentandikwayo ozikutte ozitadde ku bintu biri ozisibye osibye akapapula katate mu Busiraamu tekikkirizibwa. Omupiira gwe dakiika 45 agasooka bwe zinaagendera mu 9 tomanyi kiri mu maaso awo Mungu yakimanyi. Emmotoka zigenda kudduka Formula 1 otadde ku Benz oba otadde ku Ferrari oba otadde ku ki tolina bukakafu kimmotoka kyegenda kuwangula. Ekyo Mungu yakyesigaliza ekinaabaawo mu ddakiika 2 oba 3 mu maaso. Katataawo oba tolaze buvunaanyizibwa bwakugamba nti sente zino kute milioni zange 10 kangende mu sports betting zijja zaala mangu. Naye kati seko obuzibu endabawo buli bumu nti obeera ng'otugoba ne kuinvestinga kwonna kubanga era tuinvestinga oluusi nga tetumanyi kigenda kuddirira. Era singa sebo twali buteeka sente tufuna 10 ku 10 zigenda kudda seka singa ati tuli bagagga bavundu ffenna. Ensonga gyengeza tuinvestingira ku probability naffe. Ensonga gyengezako kuddabula yino nti ebyenfuna buli nsi bulina engeri gye bitambulamu era abasajja abafuufutivu mu kubala essente ezibeera mu kitundu oba mu nsi etwandiyise ba economists baba ne graphs ezambuka ne zikka nti bingi nnyo bikyusa ebyenfuna obwagazi bw'ebintu ne akatale k'ebintu. Yes sir. Kati nnyanukula kiri kyogambye mbu naffe tuba mu ddoyi tetuba mu ddoyi yosonga lwaki tugamba mu Busiraamu sooka onoonyereze otegeere miliyoni zino 10 amanzi kutte wengendo zissa neetaaga ki seka ojja kunsonyiwa oli bakugu mu bizinesi ffe tetuli naye tekingana kubuuza bibuuzo abaddu abali be bayina. Omuntu ajja kugamba nti nakoze research amala Man U egenda kuzanya Liverpool okusinzira ku statistics ezitambula kati gino emyaka tuli mu 6 ezezanya bweti Liverpool lwekwata Man U emukuba tekikomye ku ekyo nti ne average goals badde ba concedinga 4-5 oba nfuna byonna ebyo nali bikugamba yabiwandiika wansi ate ali kulaga nti kino nkigoberedde now these are now 5 years oba kitegeera bwe nkugamba nti Man U Liverpool egenda kuba Man U nenkwata miliyoni zange 10 neziteekawo nga nkoze research emala kyekisookera ddala. Toyinza kumbuuza n'abazanyi abali ku injury mbamanyi n'abazanyi ababadde pivotal mu ttiimu eno okuwangula mbamanyi ate nekakasiza nti tebaliimu balwadde. Omuntu ono tajja kutuwa argument egamba nti ncollectinze information yemala okukola bet eyo gye nkoze ye tumujjamu tutyo. Kati naye kangezeeko okubuuza ekibuuzo. Tobuuza nze mbuuza abalabi atulaba nkubuuza calculations ozikoze buli kimu okikoze riziki gy'obadde ogenda ofuna olunaku olwaleero tekuba kutegeerako kuba kutegeera kwani kwa Mungu agituwa. Jjukira mu ntandikwa twagamba ffe tulinganga aba custodian tukuuma bukuumi omukulu wagituwa Mungu agikwasiza oba muteresi. Kati saawa zino oyingidde ogenza osibya akapapula mu kusiba akapapula ako nkulayirira 10 ku 10 tewali asiba akapapula n'atafuuwa kagalo n'ataba ku bunkenke n'ataba kweraliikirira. Abaana bangi basibye school fees kati example gye mba nkuwa nti n'oba obaze kwenkana wa ebintu by'obaze byonna obanga ali mu kugezesa Mungu omanyi yagikola egenda bbaawo bweti ne bweti. Omanyi lwaki ndese argument eyo ekindese argument eyo nti I want us to okutuuka awantu omuntu ono agenda mu betting kuba kati betting bagufudde mulimu omuntu agenda mu gambling kati actually we even have people lwaleero nga bo bagamba nti bakugu they are consultants they even write books they invest time bawo obudde ne bawandika n'ebitabo esiryo gambola abeera atya
omuntu wa betting nga is a serial better abeera atya the skills you need babataddemu n'okubala kwennyini ayinayo ne bugundi bukosezi bafunamu mu kubala asobole okubala ebintu n'obulungi. Njagala ensonga enderesa ebibuuzo bino nti omuddu oli byagenda otuwa agambe nti nze agenda okulima ngenze nguze ensigo maze okugula ensigo ngenze nfaluwinza ettaka ntaddemu ensigo nfukiridde amazzi nindiridde simanyi oba Allah analeeta kibuyaga oba taleete kibuyaga oba gunaayaka kati nga tubadde tugalindira amazzi mu January tegajja mu January twali tulindira omusana yaliyo mazzi nkuba yatonnya kati ate February twabadde tugimalako nga tusubira tuyingira nkuba ne gusooka ne gwakamwawo ne twagala okudduka mu kibuga. Omuddu ono ajja kugamba nti njawulo ki eri wakati waatadde ensigo mu ttaka n'alindirira enkuba etonnye bikule akungule njawulo ki eri wakati we nange abaze ttiimu zino n'enzibala obulungi Ferrari ne mubala obulungi ne mmanya nti emmotoka ya Ferrari nnungi okusinga ku Benz injini edduka nange ne mbala n'enduka ntekawo akapapula kange bwe nti pa njawulo ki kuba nange ntekinza risiki nono atadde ensigo mu ttaka ateesinze risiki ekomawo batekomawo. Wenjagala omuntu tumuyambeko okumujja mu betting kuba ennaku zino information gy'alina emusibayo nnyingi okutwaliza awamu ng'ewayogedde mu ntandikwa okubuusabuusa entegeka ya Katonda musango ate n'okusaba ekintu ng'okisaba Mungu okimanyi ye mugabi kireeta obukkiriza. Omuntu yenna nga mukkiriza oyingidde mu sports betting osibye akapapula ka mitwalo 10 wini eri miliyoni 5 ompuliriza bameka abayingidde ne basingayo n'amayumba ne basingayo school fees ne basingayo buli ke balina bonna end result wetaba ya maziga eba yakwetta oba kwesuula mu mmotoka oba ategenda kubba Mungu ayinza ogamba nti nno kale omuddu wange yasibye akapapula kamuwe riziki eyo gwe wandiyagadde riziki eyo okugezesa nyinza okweteeka mu bigere byatuwuliriza nga nze ekikulu kya riziki ebintu bino kubanga wali omuddu akeera ku makya mukadde wange mumuli bakugu wali omuddu akeera ku makya nga mindset ye agamba nti nonya emitwalo 10 oba 2 ngafunye ntya si kyekikulu ebbanga lyemala nga sikosezza muntu 10 ndyagala nakwata eppeeni n'akapapula n'ateekako 2,000 nagamba ekisooka sirina gwe nkosezza. Ekitabo ekitukuvu kyagamba buli muntu ali ku dduniya ku lunaku lw'enkomerero ogenda buuzibwa buli riziki gye wafuna ku dduniya. Ese bwe kiri oluddayo kweri ensonga iktasabahu wajijja wa riziki oluddayo kweri ensonga nze yagenze n'ensiga nange agenze mu betting woba olaba bombi abo ono wa betting waafiirwa neyasize bagenda kwenkanankana ku minzaani kati awe mbadde nkwagala mukadde wange tebalikira ku makya ne benkanankana ojjeyo ensonga yange ebibuuzo byonna bulaba byembuuzizza mbibuuzizza nga njagala otuuka kusinziira abatuuze bali nti omuddu ono atulaba ekigenda okumujja mu betting ekigenda okumujja mu gambling eyinza obutaba risiki kubanga ajja kugamba nti nammwe abasiga mu nnimiro naawe agenda n'osimba ebitooke naawe oli ku risiki kibuyaga ayinza okujja olusuku lwonna n'alusaanyaawo oba oyinza okuwa omuddu agenda akusuubulira sente zonna n'azikuba oba oyinza okugenda okusuubula ebintu n'obireeta byonna ne bigaana okutambula toli ku risiki naye aspect yo gy'oggyeyo mukadde wange enkulu nnyo ey'okugamba nti naye Allah wagamba ki kyekigambo kyewategeeza mu ntandikwa n'ogamba nti ebyenfuna by'obusiraamu ogenda bitambuza nga Allah bwagamba nga nabbi bweyayigiriza sebo byebibuuza bye tulina gye mubeereyo mu ofisi zammwe nga musomesa ebintu byammwe ffe tubeereeyo n'ebibuuzo byaffe ebyo era bannaye abatulaba ebibuuzo byammwe mbituusizza ate sheeka atuyambye nnyo n'abiddamu namu sheeka okutwaliza awamu abantu ababiri abo tebalibeera ku bulamu bwe bumu mu ntegeera mu bikolwa ne mu ndowooza nti
munga ajja kubikka akasubi kuggo sente ezo ziwangule naye ate ebikolwa bya sente ezo n'amakubo gozifunyemu tebiribeera ku layini ntuufu naye oli eyakedde ku makya n'agenda n'alima n'akola byakoze munga ayinza okumuteeramu obwangu n'akungula bulungi ensonga lwaki shariya yo tekukkiriza kukola ki genda obeetinge emikisa giba mingi nnyo gwe okufiirwa okusinga ofuna era nakalo katukongereko oli tayinza kera ku makya n'ateekawo nga bw'ogambye nti betting shop betting room oba n'aleeta gambling gundi yonna nga tulaba badde wakoze zikasino nga zemmwe mufune amazima gali nti abazze kubanyaga abantu babulira amazima nti mu gambling ne betting amazima gali babase kubanyaga kankuwa ekyokulabirako omukulu akulira Rwanda yakeera ku makya ng'era ensonga zina zaziwulira abaana bonna tebakyayagala kukola abavubuka bali mu betting bali mu ki n'akeera ku makya n'ayita betting companies n'azibuuza wemba nsibye ttiimu 10 8 ne guwangula lwaki temumpa sente za ttiimu 8 ziri 2 ezagudde sente ne muzisigaza ne bamugamba siwe ebitwe ebikola siwe ebitwe ebikola ffe tuba tubaze nti ogudde bizinensi egaanyi oinvestinze ebitooke bikuze bituse biterako amatooke kibuyaga abikubi naye ate kibuyaga mu bikuba alekawo ensigo anti kyembadde ngenda kusigazawo ku migogo gyonaatemeratemera embuzi n'ente bizirye ekitali wali eri ku betting wano n'ekinnya bakizibye kati betting e Rwanda si kiwo oba osobola okukola bizinensi mu Rwanda tudde ku nsonga ey'okubiri eddako ensonga ey'okubiri eddako esemberayo ddala yakussa ssente nga mujja kukeera ku makya mugabane ebyenfuna ebivuddemu oba okuyigirizibwa okuvuddemu ku nsonga eyo obusiraamu bwagyogerako nti bw'onaakeera ku makya n'ogamba nti nze mukulu Bilal ne mukulu Salim katutuule wansi tuteeke ssente mu kampani ate tunaba tuteeka ssente mu kampani tukole tulabe nti bwe tunaba buli omu alese miliyoni 10 naye alese miliyoni 10 ba miliyoni 5 miliyoni 5 ekinaavaamu kyonna kyonna tuteeka okigabana kyenkanyi kakuba okufuna kakuba okufiirwa kati omusomo gwaffe bwe tuba tugumaliriza mu principles tulina ekiddako ebika by'emirimu gy'olina okussaamu ssente oba omuzungu kyayita contracts osobola okuteekamu ensimbi zo zosobola okussaamu ssente zo tumaze okulaga gy'otalina kutwala ssente katozitwalawa era ozisaawa oyo ye mukadde waffe Salimu basajja bakugu mu byanfuna betukuleetera wano ku labbayika bongere okubeera nga bakulambululira butya bw'oteekeddwa okukwata ensimbi Katonda zaakuwadde. Seeka ayogedde ekigambo kibadde kinene era tukikumbire mu mitwe gyaffe nti ogenda kubuuzibwa ku ssente wazifuna otya ate wazisaasaanya otya. Kibuuzo kinene, mulimu munene no Allah gwe yatuwa okukuuma emaali gy'atuwa. Abantu gwe bagayaalirira ennyo. Muntu essente zijja n'azizanyiramu muzannyizi ne zitambula ne zigenda, naye Allah agenda kukubuuza security ku maali eyo gye yakuwa wagikwasaganya otya. Mwemuli obutagitwala mu makubo Allah ge yagaana, newankubadde ggwe oyinza okugalaba nti gafuna oba nga gafaanana amakubo amalala Allah ge yahalalisa. Nga Allah bw'atugamba mu Qur'an nti abaddu abagenda mu riba bwe batunulira embeera zaabwe wano ku nsi ne yawmal qiyama babeera nga bakwatiddwa shayatin. Olw'ensonga emu baagamba nti mazima riba alinga okusuubula Allah kwe yahalalisa, nga bo balaba bifaanagana ne bajja ne bafuna obuzibu bunene nnyo, emirimu ne byaggwako ku nsi, tebalina butebenkevu ate nga bwe tebagenda okubeera ne yawmal qiyama. Akkiriza yadde awo baakusomerawo nga wafuna sente ziteeke Allah wakugambye ozissa, tugende tusuubule ensuubula entuufu, tugende tulunde tulime, ebyo byonna
nsonga Allah subhanahu wa ta'ala yazibaraka yaziteka mubaraka atenga yazikiriza tuve mu betting tuve mu gambling nebifanana ebube bityo obadde kulabaika Islam media olutimbe gaggadde ngere ensimbi zitwekebwa mu bakadde baffe aba Labaika Travels Chamtowers wali Chamtowers Shopping Mall office number 221 era baganda baffe aba Ainu Shams wali ewe bulenzi omwana womututte ku ssomero naye naawe omanyi nti wamututte wayinza obutagasa mwana oyo mu nsonga ze z'edduna n'akhira ffe tugamba nti it's not late sobola osalawo n'ogamba nti bannayo omwana oyo mumumpe mu wiiki emu n'omuddusa wali ew'obulenzi ku masomero gaffe aga Ainu Shams schools nursery primary ne secondary nkusaba ekintu kimu nti genda wali ku Labaika Islamic Fashions ofune okwambala okusiramu kwennyini okutuufu genda ofune engoye ennungi ate nga zivudde mu sources ennungi obeere ng'osobola okwambalira ddala ng'omusiraamu omulungi tunoonyeeko mu byenfuna n'okuwa amagezi wali ku Labaika Travels abasajja nga bano Salim Haji Abdunur Katende ojja kuba ofuna okuwa amagezi butya bw'oteekeddwa okukwatamu ebyenfuna byo mubadde balabi balungi era mubadde bawuliza balungi omwanjuzi era omutesitesi wa programu eno abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Menya wali eri ku Chamtowers mwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh